The Newsroom, where untold story is revealed. Era mu abasirikale mumanye nti mwe mukyekuumidde mu bwavu, mwe mukyekuumidde mu mbeera eyo. Ndi wano sente ziri wali muli awo. Bobi Wine apondose amaze nakkiriza okubeera nga asisinkana Mwami Museveni oba President Museveni Yoweri Tibuhaburwa. Ensonga ki era biki byayogedde na lwaki akkiriza okubeera nga amusisinkana ate ebyo byonna bibino mbikuleetedde. Bobi Wine mu ngeri y'emu awanye Muwanga Kivumbi n'agamba ye mukulembeze omutuufu oba oli awo agenda okubatuusa ku lyengedde. Bye byajje n'omuhoozi naye mukugamba byongedde okuleetawo ate enjawukana ey'amaanyi ate era n'ensonga endala mpitirivu zonna tukyazikuleetera ku Beyond the Newsroom. Nze Deniye akutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitamuza otuukaako buli sekinomu mu ngeri y'emu. Ate na subscribinga ku mukutu guno nkusaba sooka osubscribinga tusobole okubeera nga ate tweyongerayo. Nzikiriza ate wano wennyini nsooke nkuwe video eno ate owulirize ebigambo bino nga bwe biri. Kwegamba all in all bwe tuba bakuteesaganya ne Mwami Museveni era ne kino kankiteeke wano openly. Tuteesa ku afuluma atya nga tewali busambatuko. Ffe tuli beetegefu okumuwa ekitiibwa, okumukuuma n'omulabirira ave ku bukulembeze mu mirembe, aleke bannayuganda bagende maaso n'ensi yaabwe beesalirewo ki ekirina okuddako. Bwe tulowooza nno ffe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba ye tagaana kusinkana Museveni naye singa aba agenda kubeera nga amusinkana okuba nga ayogera ku ngeri ki gy'agenda ova mu ntebe era n'ategeeza nti tetulina buzibu bwonna oba talina buzibu bwonna ku President Museveni nti era bajja mmuwa n'obukuumi wabula atuule yave mu ntebe y'abannayuganda bafuneyo obukulembeze oba oliawo obujja. Ebyo nno bigambo bya Bobi Wine. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu gw'oyagala olanga naffe essimu zaffe we zirawo wansi tukubireko tusobole okubeera nga ate munywanyi tulanga ffe. Nakaakati nno abakulembeze oba oliawo abagenda mu maaso n'okuba nga beenoonyeza byabwe Kyagulanyi wuuno ayogedde ku Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Reforms za Mathias Mpuuga nsamba za leeta. Baba ngambe njagala nnyo ne tubeera b'amazima. So olupapula n'oyogera oluzungu bulungi nnyo. Buli muntu eyetunda ewa Museveni atandikira mu luzungu n'empapula empandiika obulungi ennyo ne taayi ensibe enyweze obulungi ennyo. Mwami Norbert Mao Mwami Museveni bwe yali amugula bwatu bwe yatandika tulese cooperation agreement, tulese reforms, tulese kino nekiri naye nga munange aba bakozesa bukozesa. Ate Dr. Besigye yakyogerako ekizibu kya Uganda ekimu ku bizibu bya Uganda biremeseza enkyukakyuka bebo ba intellectuals oba bannasoma oba bamanyi bingi bajja ne bakozesa ebigambo ebiwoomerera okugezaako okuddisa abantu. Ekizibu kyaffe tezibangako electoral reforms kuba n'amateeka ge tulina goononeddwa gakyusiddwa naye n'amateeka ge tulina nga bwe gali bwe gaba gagobereddwa bulungi ne gasibwamu ekitiibwa tusobola okufuna enkyukakyuka. Abaffe kyogamba tewaliwo mateeka agagaana amagye na poliisi kwenyigira mu byakulonda weegali. Lwaki genyigira mu byokulonda? Lwaki amagye gega controlling okulonda? Tewaliwo mateeka gagarantinga dembe ly'abuntu mu kulonda. Naye buli mateeka gonna gamenyebwa. Mwami Museveni bw'aba ayagala okwekumira mu buyinza asooka n'akwata amateeka n'agasa ebbali n'akola by'ayagala okukola. So tosobola kuŋŋamba nti kati ogenze proposing electoral reforms ezitajja na kuyita kubanga Mwami Museveni ya controllinga parliament kuba kuwuddisa abantu. Abaffe ne bwe ziba tezandiise at least twandi proposing twandirese
ebiteeso bitulaba ebiri clear ekizibu kibadde nga kakiiko ka byakulonda ti mwami Museveni yakalonda omuntu yenna ayagala okukyusa amateeka g'ebyokulonda lyeyandisoose okuleeta eryetteeka nti twagala mwami Museveni oba omukulembeze abeera mu buyinza abeere nga si alonda akakiiko k'ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa mu ngeri ndala nnyo etalina kyekubira eyo proposal saagirabye ekyokubiri ebiteesebwa bingi nnyo naye mwami Museveni ekyayagala kwekumira mu buyinza era ekisobola omusitopinga kati saawa zino kwe kuteekawo age limit kuba yasuuka dda emyaka egirina okubeera mu bukulembeze naye ate bw'ojja n'ogamba kati tukomyewo term limits zimusitoping ezitya yesimbewo kati baseewo term limits agambe kati mbuzayo ebisanja bibiri so mba njagala ekintu ne bw'oba oyagala kiwoomereza otya naye kireete mu bwesimbu twetaaga reforms ne reforms ezimakinga sense so nze njagala nnyo bannayuganda bamanye nti bo lyessuubi si kujja n'oleeta olupapula nti okeruno olupapula parliament eyisiza ebintu bingi nnyo nga babiziimuula nnyo parliament eyo yali etuddeko nga nkyali mubaka wa parliament nga ndoopye eri parliament neeyisa ekiragiro ti poliisi n'amagye galekeraawo okwezinga mu bizinesi zange ng'omuntu galekeraawo okunnemesa okukola omulimu gwange ogw'okuyimba ng'omuntu kyabaawo kyaweebwa ekitiibwa oyagala nkuddemu esebo weddemu nedda juzi walabe mutabani wa Museveni ng'ayisaamu olugayo parliament akakiiko ka parliament ne kamuyita n'agamba basirumu esijja kujjayo mwe baddiikuula matwera ne bikomaawo so tulina okumanya nti solution ndala nnyo era tubeere bamazima eri bannayuganda bamanye ekigenda okukyusa embeera yaabwe abo bajja Bobi Wine yageze maaso n'okuba ng'ategeeza nti waliwo aba opposition ne opposition makulu ki agalimu bitegeeza ki video yiyo birabireko aba opposition waliwo n'aba opposition bitaggulule opposition be bawakanya opposition kifo kwegamba kagambo omuntu aba kitundira so diali nga kifirako my position. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu uno era azeemu najjukiza abasirikale n'abagamba nti banywanyi omupiira guli mu ngalo zammwe kukyusa bukyusa bukulembeze buno eno ate mugende maaso n'okuba nga mwefunira akakadde kammwe aka buli mwezi agamba nti at least law ana wa security ne security officer asembe ofuna esente ntini asaana banga afuna miliyoni emwe eya Uganda kubanga be basinga okutoba n'okulwana ennyo okubalaba nga tukuuma eddembe mu ggwanga lino era mwe abasirikale mumanye nti mwe mukyekumidde mu bwavu mwe mukyekumidde mu mbeera eyo ndi wano sente ziri wali muli awo kakati mwe mugate dotsi ekintu kigwe lwaki onjogeza bingi ab'amagye eyo ofa ekyasitandinga omusirikale oba wa poliisi oba wa prisons afuna sente ntono ennyo alina kutandikira ku kakadde eyo promise ekyasitandinga kuba sente ezo tuziina empogola we yasiza wogisusiza kati anoonya awali kraka yonna wayingiraawo mwami Museveni akimanyi bulungi nti twamuwangula mu Uganda yonna naye ate wano mu Buganda twamukuba n'enkona n'enywa kati kimuluma nnyo era ayagala nnyo okulaba bw'atabangulira abantu ba Buganda naddala abakulembeze wano mu Buganda lwaki njogedde bwe ntyo njagadde okulaga nti nga sinayongerako na ku bigambo byange omuntu gwe tulwanagana naye wano mu Buganda si bannaffe si bakulembeze bano si bakulembeze b'amadiini si bakulembeze bannaffe mu NUP tulwanagana na Museveni abalala bonna akozesa abakozese nzedde niyakutuusako ensonga oli ku Beyond the Newsroom munywanyi nzikiriza nkuteere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zengezaako okubeera nga ate nkukuŋŋaanyiza n'okubeera nga nkuleetera ate nkwagaliza ebyo byonjagaliza munywanyi
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.